Njagala okwebaza atenate lunaku lwa Sunday sawa 5:30 program eba ono ye Kampala obukedde TV1 nange Mathias Rukundo. Ensonga nyingi ezitambudde mu kibuga Kampala weekend wetutukidde ku Sunday bingi nnyo ebyobufuzi ebyobulamu ebisomooza ebizaamu amaanyi nzikiriza nti byonna mu society ebeerawo Uganda tuba tulowooza kimu tugenda maaso. Essaawa zino tuba tuzze n'ensonga eziruma abantu mu kibuga Kampala ezimu za nkulaakulana nsonga ezindala ziba zisoomooza. Njagala okukubulira nti weekend tugenda kutunula ensonga emu ku zo eri ku nsonga y'obutale mu kibuga Kampala. Emyaka mingi egiyise gavumenti ya Uganda yatukola enteekateeka ez'okulaba ng'eyamba kuba mufunampola mu kibuga Kampala ne mu bitundu ebirala ebirimu enkulaakulana erabikako okulaba nga bafuna ebifo ebyolukale okukolerangamu. Ebimu ku byo nga bwe byatandikira mu kibuga Kampala era obutale bungi buzimbiddwa. N'ekisigo kwebuzibwa lwaki obutale buno mulimu enkayana entalo nga ziviiriddeko n'enkola y'emirimu okusanyirala. Programu ne Kampala erondodde emboozi ekwata ku butale mu kibuga Kampala era n'abamu ku bakulembeze mu bitundu bino bawabudde ku ki ekiyinza okukolebwa era kiki ekyasoba. Katulabe emboozi eyo nange Mathias Rukundo. Gavumenti ebadde egezezaako okugaba ssente mu butale okusobola okulaba ng'esitula embeera y'omuntu wa bulijjo naddala abasuubuzi. Mu Kampala obutale era buzimbiddwa omuli akeewandegeya busafi n'obulala nga kino kyaleetawo n'okusika omuguwa wakati w'ab'ekitongole kya KCCA n'abatembeeyi abaali batundira ku makubo oluvannyuma lw'okuba nti aba KCCA baali bagezaako okugoba abatembeeyi bano okugenda okukolera mu butale obwo. Kyokka obutale buno ne gye buli kati ababukoleramu bagamba nti bafunanga mirembe olw'abaguzi okubeepena nga kino kireetedde n'abasuubuzi okutandika okulwanagana. Basajja bato ne bakazi bato basanga batadde ebintu ku midaala nga balinda abaguzi kyokka nga tebabalaba. Mu kuwaayamu nno n'abasuubuzi wano mu pulogulaamu ono e Kampala batubuulidde abasinga okuva obuzibu. Okusinziira ku Jonathan Gita ng'onazze abeera omukulembeze mu butale obw'enjawulo era nga musuubuzi tekisinga okuleeta enjawukana mu butale ssaako n'obutabukulaakulanya kiva ku basuubuzi abamu butabeera bayigirize ate nga n'abalala si bagunjufu ekibaviirako okulaba ebintu mu ndaba ey'enjawulo. Era enjawukana mu ntegeera mu nkola y'emirimu yesinze nayo okubanga erina kinene kyekoze mu nzirukanya y'obutale. Kubanga oli yentegeera gy'abitegeera mu ndala ate nga ajja kusinziira ku nkola enkadde n'onazze nga asomyeko entegeera y'endala ate naye ebintu abiraba bulala. N'olwekyo ekyo kireseewo obutakwatagana mu nzirukanya y'emirimu. Naye ffe ng'abakulembeze tufuba okulaba nti tukibalansinga. Asomye n'atasomye tumubalansinga ne tulira nga tutambulira ku peegi y'emu. Agamba nti omutindo kikulu nnyo nga bangi ku basuubuzi tebagufaako nga n'ebiseera ebisinga abeera agezaako okubawabula ate ensonga bazingiza mu byabufuzi. Kakati bwe tutuuse mu butale buno obupya bulina trade order ate bwamwaliira obusukka obumu. Kitegeeza nti ebintu byonna ebitundwa byateekebwa mu bifo byabyo. Ow'ennyama waali wali wokka, ow'amatooke waali wali wokka, ow'engoye ali wekka, ow'ennyaanya butungulu bbogoya meroni ali yekka n'ebintu ebirala buli kimu kiri waakyo ate kiri ku mwaliro gwa njawulo. Ate buli omu okkirizibwa kutunda ekintu kimu ekitaali luli omuntu omu yatundanga byonna. Naye kakati tukugamba nti bw'oba otunda nnyaanya na butungulu ate totunda muwogo na matooke na nsujju byawufu kuba emidaala nagyo baagikolanga gyeyawudde. N'olwekyo enkola eyawukana kinene nnyo mu butale buli n'obutale buno. Era kitegeeza nti enkola y'emirimu erina okukyuka era bw'eba ekyuse kitegeeza nti ennyingiza eyinza obutenkana kubanga twawuddemu enkola y'emirimu. Kakati nno abantu baffe abasinga abamanyidde enkola eri ekintu kino n'essaawa ya leero bakirwanira. Ffe mutukkirize tutundire buli wamu, tukkirize tutunde buli kimu, tukkirize tutundire buli we tusanze. Abantu abali ku nkola yaffe eri enkadde ate nga nabo tubanenya ekyo kye baagala. Ekyo kye kimu ku bizibu. Kakati ekizibu ekyo kigenze ne kiyingira mu kizibu ekirala ekya politics ne politicking. Kakati bannaffe bano abatali contented n'enkola bwe baba badduka nga tubannyonnyola ebintu bino bagaanyo bikkiriza baddukira mu bantu bano abakulembeze ab'ebyobufuzi ababalonda.
omukulembeze w'ebyobufuzi yatunulira ekintu kimu kalulu si reality yetaba ku nkola ali ku mulonzi wange muyambye ntya era n'ekituufu ye tayagala kumanya. Gita akakasa nti ebyobufuzi ebyokwesiga ekko bye bisinze okuleeta obutabanguko mu butale bw'omu Kampala. Kakati mu kugezaako okulaga nti ateekwa omuyamba akyukira ffe abakulembeze lwaki abantu temubalika ne bakola kye baagala. Ne tugezaako okubannyonnyola bannange enkola eri bweti mu butale enteesa yali bweti enkolagana yali bweti ebintu byonna baabiteesa bwe bati bwe birina okutambula era bwe twabiteesanga. Okusinziira kunoonyereza okukoleddwa obutale obusinga abakulembeze bateekebwayo ba kitongole kya KCCA nga kino nakyo kinokoddwayo ng'ekizibu ekinene ekiri mu butale obwo. Balumiriza Mathias okwaga okugaana okussa omukono ku tteeka eribawa obuyinza okulondoola abantu baabwe. Olukiiko olukulembera akatale akazimbwa abasuubuzi be baalulonda era kwe naddira era nze nali omuwandiisi waalwo. Kakati tutuuka mu katale kano akapya KCCA teyalonda abantu kuva bweru yaddira olukiiko olwo abasuubuzi lwe baalonderamu abantu mwe yajja abantu abakulembera akatale teyaleeta mupya n'ebenda osinga nti mugira mukulembera akatale okumala ebbanga eggere nga bwe tutereeza embeera era nga bwe tumala okutereeza embeera tugenda mu kulonda okwawamu okutegekeddwa obulungi. Era kyova olaba nti ennaku zino bagamba mmeeya nti etteeka erikkiriza abasuubuzi b'obutale buno okulonda gw'olina odditeekako omukono teekako omukono tugende mu maaso n'okutegeka enteeka y'okulonda mu butale era gye lye tulinze. Era emmeeya olumala okuliteekako omukono bwe ppa ffe ne batugamba yatusibye abasuubuzi beetegefu okulonda ate naffe ffenna tukwagala batwagala embeera eno eggweewo egende tube nga tugenda mu maaso n'enkola yaffe ey'emirimu. Abasinga balowooza nti olw'okuba KCCA yatwendoosinga twagala kubeerako bubeezi tetwagala kulonda. Kino njagala buli muntu akitegeere okulonda tukwagala ffe tusinga n'okwagala. Agamba nti KCCA wadde nga bingi bye basuubiza ebikoze naye waliwo n'ebikyagaanye. Ebintu ebyo bigenda either mu finance bagibuulidde nti Wandege yatwetaaga ssente bwe zityo okukola ekintu bwe kiti bali balina okunoonya ssente zino ze basabye bano zigenda kuvaawa kubajjukira bajeti y'ebitongole ekulu omulundi gumu mu mwaka baakola dda bajeti yaabwe kakati banoonya ssente zigenda okukola ekintu kino zigenda kuvaawa wawe tulina okukola adjustment ssente zino zigende eno omuntu yali mu mbeera ndala kakati okusinziira ku mbeera eyo ekintu ekyetaagisa okukola kimu kimu KCCA eteekewo enkola nti bwe kiba nga kyakwatendinga ku emergency cases ensawo ebeerewo tewali kiba kyetaagisa bukiiko buno kutuula kunoonya ssente zinaavaawo ani anaakola biki banoonye bunoonya ani agenda kukola lugi bamusasula ekyo kiggwe. Abdu Majidu Sekande nga yakulira abatunda enkoko agamba nti yatandika okutunda enkoko ewandege ya myaka gy'ekyenda era nga baali bazimba akatale kano akapya nabo baalina ebirooto ebikyusa obulamu bwabwe n'engeri gye baalinga bakolamu emirimu wabula nga mu kiseera kino tekyatuukirira era nkati ye ne banne beemulugunya. Balumiriza ssente w'akatale kano Gita okubalwanyisa kyokka nga Gita tumutuukiridde abyegaanye n'ategeeza nti ensonga baazigonjoola. Amanyi agange nze Abdu Majidu Sekande era nga nze chairman w'abaana abo ab'enkoko ezo abookya enkoko Owandegeya. Kisinza okutusomooza ennyo y'embeera y'okuba nga bwe baggulawo akatale twafunamu abaana n'ebyana ne tufunamu eyali mukama waffe n'afuna ekifo mu katale ffe ekyatulemeseza ddala okufuna ekifo nga bakyefunzizza nga bo era essaawa ya leero olutalo tubadde tulwanagana nalo nga tusika omuguwa kuffe nabo chairman ne chairman wakatale n'oyo mu katale oyo yali mukama waffe naye nga tusaba nti batuyingize naffe tuyingire munda tukoleremu naye nga yatugamba kintu kimu ye yagazetingawo ekyo ekifo si gavumenti yakimukolera naye nga ali mu property ya gavumenti mwennyini mwatuwera amateeka naye ekyo byonna twali bamuyita Kalema Joseph ne tulinda ekintu kimu tuwulire anaavayo tugaa nti abaaye ekifo kyammwe mujje ebipapula zammwe zino nezikikwatako tetwamufuna. Bwe twaddayo mu office ey'akatale chairman yatugamba ekifo mwami Gita director yakigaba director Jennifer yakigaba
ensonga twagimaze lwa nsonga ekisooka ky'olina okumanya nti akatale kano bwe kaali kazimbibwa tebaateekako abookya enkoko bwe balaga, tebaaweebwa kifo. Mu kwongera okuwayamu n'abakulira obutale obw'enjawulo mu Kampala, tugenze mu Kawusaafi akasangibwa okumpi n'oluguudo lwa Kafumbe Mukasa ku luguudo lw'Entebbe. Eno twogedde ne Musa Mugenya akakulira, kyokka ng'ategeerezza nti obukulembeze obutalonderwa butereevu abantu abakulira mu butale kye kimu ku bisinga okubeera ebizibu. Ennabasooka yatandikira ku bukulembeze. Abantu bwe baba balwanira obukulembeze tebusobola kubeera nti buyinza okukulaakulanya pulojekiti yonna ebeerawo. Kati yajja obutale buno ne bujja ne bubeera mu kitongole kya KCCA, abantu ne bakyawa ekifaananyi kya KCCA. Bwe bakikyawa ekifaananyi kya KCCA ate ne bujja ne bubeera n'obutale mu bwakola ki mu bwali. Obukulembeze nga buli omu alina ekiwayi kyakola ki kyagwamu. Ebyo ne bitandika okudobonkana bwe bityo. Agamba nti obutale bandibadde babufunira ebifo ebyesudde ku makubo. Ebifo obutale mwe bikola ki mwe buli kwezanga akakasubi wakalabye we kali kuki ku kkubo naye nga nabo balwanire we bagala abaki abantu bojja mwana akawusaafi naka abantu aba taxi benyini twabagamba bannange mujje ne bagamba nti ate akatale mwaka kweka munda ffe tetusobola paka ina kubeera ku kkubo n'ensonga tugenze tugikolako kuba kati n'ekkubo limaze okukola ki okukolebwa tusuubira nti bannaffe nabo bajja kwekuba mutima bakole ki bakomewo. Basically bubeera bukulembeze na location yaki ya katale wawe kali. Ye ali Lukyamuzi nga naye akolera mu katale ka Kawusaafi agamba nti enguzi bakulembeze mu kibuga abalina obuvunaanyizibwa okulabirira obutale. Kyamazima amanya n'eddoboozi Lukyamuzi ali nga ndi omu ku batandisi ba Kawusaafi naye mu mbeera eriwo ti ekigiremesezza okugenda mu maaso si kirala kubanga bwe twakayana ku bya renti baavayo ne bagamba katusaleko ne bamala okusalako naye era nga omuntu gw'osaliddeko ku renti ng'era sitiiru asigadde takolera ne renti gw'omusaliddeko era asigala tamukola ki tamufuna mu mbeera efaanagana etya tebyateekebwateekebwa akatale ka Kawusaafi nga takisi ekyo tukikayanyeeko ebbanga n'ebbanga ffe abali mu paaka tibanange tuli mu paaka naye emmotoka ziremedde ku street abazisolooza ne be bazitwalira omanyi kyabulaba okubanga ate gw'owaabira ate gwe batwalira. Kwebaza kubanga tukyatambula ffenna emboozi bwetyo bwefaananye ebisinga ku ebyo ne wabula ate kankomewo nabyo.